Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga. Weewale nnyo akyatwekuumiddeko ku Happy Media Uganda, nze Omugave. Tuli mu program ekitambula abasubscribe nga mwenna mbeeyanza nnyo, mwebale nnyo mwebale ddala. Temujjanga okwo mwenna bakomentinga agamba atya Bushira, mwebale komentinga agamba atya Omukyala Remy Sulaiman, Kyegombe Abdul Had agamba atya Omukyala Mem UK, webale nnyo kubeerako. Mwebale nnyo mwenna abatambulira naffe akadde konna. Program ekitambula ate nabagamba tutubeera ne videos eziba zigenda masala okubanga tezabira ku social media ziri ate ntubanga ate tuzoogerako tukobaganyamu birowoozo mu comment section, osobola oteekawo ekirowoozo kyoba kyowabula oba kyoteesa kyonna tusobola okubanga tutambula ffenna. Kati olunaku olwaleero waliwo ka video kentandikise nako, waliwo ka video kendabye ku social media awo omukulu nga agezaako okunnyonnyola ebimu ku bintu ebiri mu tteeka lino eyaleeteddwa erya sovereignty bill. Yes, ebintu bingi byennyonnyodde naye ngolabye byonna byonna ebiri mu tteeka lino bannaye kyemazima tubeere nga twesiba bbiri. Nyakuteerako vidiyo eno obeere ng'ogiraba oba oliawo tenaawe osobola okuba nga ate onnyonnyoka naye omukulu ono byabadde agenda masobola okuba nga annyonnyola ku tteeka lino erya sovereignty bill. Oyo yenna opposinga luggemu ya mwami Museveni aba kati agenda kikola nga okujja opposinga kimenya tteeka. Lwaki? Etteeka ligamba nti tokkirizibwa kuwa birowoozo oba kugezaako ku influencinga policy ya government ku mitimbagano. Kuba oyagala kukola ekyo olina kuwandiikira minisita. Kati bino bye tujja ne tukola tweet ne tugamba maybe twandibadde ne police ku road transporting eri bwetwe. Sebe etteeka ligamba kati byonna tokyakkirizibwa bikola. Etteeka ligamba nti gwali mu Uganda ng'olina native webweru tokyakkirizibwa ku receivinga ssente ziva eri nga tosabye lukusa lwa minisita. Era bw'ozireceiving nga tofunye lukusa olwo bakusiba. Ekyokusatu etteeka eryo kyerikola essentially of course limenya ssemateeka kubanga ssemateeka tuwebbeetu okwassociatinga n'abantu oba ne groups z'abantu zetwagala. Ssemateeka tuwebbeetu okwogera ekyo ekituli ku mutima n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu ezitali zimu oba endala mu ggwanga. Ne kati etteeka eryo ebyo byonna liba libikugira. Munnamawulire akola investigative journalism, let's say nti ayasazewo agenda kola investigation ku bigenda maaso ku parliament, maybe corruption and the like. Etteeka ligamba nti bw'opublishinga anything nga bw'osaasaanya mu public ekintu kyonna ekidamaginga economy ya Uganda oba omenya etteeka. Kitegeeza nti nze Marvin bwe manya ku corruption maybe ali ku parliament oba aliwa nembi publishinga oba ne publishinga some other information ng'eyina engeri yonna gyekosaamu economy, nze mba nkoze ki bamenye etteeka. Kitegeeza ba student tebakyakirizibwa kukola research, ba student bagende tebakkiriza kukola research ne bafunye okusa lwa gavumenti. Tetukyakirizibwa kubeera ku spaces ze tubadde tubeerangako ku Twitter, ku TikTok nawa nga tukubaganya maaso tubigenda maaso mu ggwanga n'ebirala bingi. Nandisabye abantu batwala obudde bafune etteeka eryo balyesomere bategeere ekiriwo. Ekisinga obukulu nga bwe abantu banajjukira mu mwaka oguwedde regimu yakola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi negamba nti kati okuva olwo ebibiina byonna ebyobufuzi ebyali bifuna ssente okulwaninga emirimu gyabyo kati byali birina okubeera memba byaki bya IPOD. Of course etteeka lyali litagetinga NUP era etteeka bwe lyayita NUP teyaddamu kufuna ssente ezo. Etteeka lye lyaliriziwa regimu yalowooza nti wera ekola ennongoosereza ekibiina kya NUP kigenda kuggwa. Tekyagwa, kyasigala nga kiyimiridde. Era ensonga ku zimu kuzakiyimirizaawo nti bannayuganda naddala abawangalira ebweru bakiyambangako ne kye baali basobodde naddala ssente. Bakyakola fundraising. So regimu era ng'etteeka eryo teryamala kati ereese lino nti eryennongoosereza mu political parties zaali ziremesa ekibiina okufuna ssente wano mu ggwanga.
kati ereese lino erya sovereignty bill ekibiina kya National Unity Platform oluso kireme kuddamu kufuna ssente wabweru wa Uganda, kireme kuddamu kufuna ssente mu bamemba baakyo aba Uganda bate oluso. Etteeka kati ligamba nti bw'obeera nga owaga NUP for example ng'oli mu chapter y'NUP ey'ebweru, chapter eyo okubeerawo omuntu yenna agirepresentinga alina okunona okusaba olukusa okuva mu Ministry of Internal Affairs n'ebirala bingi. Naye ng'ekisinga obukulu kya byonna nze kyenjagala okukkaatiriza kye kino nti etteeka kye lireese, one, kimekinze pulezidenti waffe kubeera foreigner era nti mwenna abamugoberera. Bwe twayongerayo Alien Skin the fangon boss omukulu atatya danger afuddeyo n'ategeeza nti kati fangon agivuddemu era n'agamba nti agenda kuba nga akola oba oliawo egroup ye endala oba n'agituuma ki kyonna kyekiri mukulu bw'oyo nga yeeyogerera nga ye. Saa kulaba video n'eriko profile yange kitegeera n'oluyimba sigenda kuluuta bamadafaka ne birthday gisazizaamu sigenda na misinde kati abafangoni kambagambe ekinomwe bamadafaka bayamba buyambi okubayimbira mu blocking mu deleting abafangoni tukwataganya oba fanda wa mwana importance esusse fangoni yonna unfollow me madafaka kati eddogo terikoze eki kati ngenda kulikulutinga ate abaki fangoni ibadde nzigule kati tugize close abakyala si bange bana gye baava bana gye bagenda bana bo we bali tusitemain tetukidiscussingako ekyo bafangoni nibawonye abakyala bo si bange naye abaana bange abafangoni bano babasuddiiza nnyo nti no be bandeeta mwe bamadafaka abe nabaleeta kale kayogera mu luzu yo fangoni woli pamandem sakyo mada youth abasajja babeeta omusajja muloge byaki temunatuukawo refipotese esuse you said you know me more abafangoni betaga visa ya mukibira tugatandika okuwandiika kati abafangoni abapya Vietnam so Vietnam mwasibe mutya n'omuloga abeera bw'ati bw'oza banakuloga ddi abakazi abo Abamerika bakulwaniremu nze ndowooza buli muntu aba ayagala afaanane ng'omuloga ekimenke Legacy Manifesto titwakwatagana buki sikolagana bantu ba bbeeyi wabula bw'olinnya ebbeeyi nga ngenda nkola ki naye ate tekitezambu nno tewakyaliwo babbeeyi powa kuba tunakwatagana faani bw'olinnya ebbeeyi nga nkola ki abafangoni mu bulamu nnyo bifala mbigambe ntya abafangoni I can be against you alone fangoni ibadde nzigule kati tugize close kale tuli fenna nga tweyongerayo waliwo katambi kalala kenguddeko social media okansasezza eggulo nakulaze ku mmotoka ezabadde zikonkomalidde ku ttundiro ly'amafuta erimu ku kitundu kyennaggulwawo kakati ate ono ye tayinze mafuta kubeera nti gamuggwako yazzeeyo mu biseera byeri nga abantu bakyavuga ensolo okuba nti nno bazeyambisanga means of transport okuba nti ova mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala katambi kaako simanyi oba biri Uganda oba biriwa naye ko kansanyudde ako nawe kerabireko.
kale otuyongerayo ku Happy Media koyi nange omugave gamba nti no tugamba nti wono Happy Media sanyuka atenga boyiga kakati olwo katambi kendabye naye kanewunyisiza omukulu kali Uganda eno kene video ye Uganda omukulu adda akwata afiliminga embwa nga ziri mu kulwana naye ng'embwa bbiri ensajja endala ebadde enkyala kati zino ensajja nga ziri mu kulwanira onazze ndowooza okulwana oba ye mwami woono weneembwa enkyala egabadde yeebuuza bakyo azisanze nga zeekwatiddeyo kati nayagala okuwebuuza lwaki oli ku mukyala wange naye ate muwala twagenza okujja okubeera nga atalwana ate si bwe bakubiddeyo kankuwa katambi nawe okerabire. Musonyiwe ssebo guvuddeyo naye omusajja akyasibye enkala bane mukutta akaloma owedde omuluma ng'olaba owedde omuluma sebo abulina owedda tumanyi omusobola sebo owedda tumanyi omusobola kadayo ana ekimutta ana ekimutse owedda sebo omuluma owedda omuli bubi teryagenda kutaasa sebo teryakutaasa oyingirira otya munno muki teryakutaasa ogawulire tuli mu kibuga wano wegini Kampala mu kibuga Kampala wakati bamutta ajja kukitegeera sebo n'olumba banno nga bali mu kikolwa bali kuba ng'okyali naffe ku Happy Media program ekitambula ate nga tumaliriza waliwo omukyala akutte akambe n'asalaasala ebintu by'omu nnyumba byonna naddala ebya plastic naddala ebyo bye yagula annange waliwo ekibuuzo kinabuuzako abatwama mu gurupu nga babuuza kiki ddala ekiri mu bufumbo waliwo kavidiyo akamu ke nalaba omukyala bamukyaza ku mukutu gwa YouTube channel gumu nemubuuza nti empeta eri luddawa n'abuuza nti yagamba siri mufumbo n'abuuza gwe mulaka empeta tugale buuza ekintu era nga bali bamanyi nti mukyala mufumbo ayina n'abaana balongo naye yabagamba nti siri mufumbo kakati kano kavidiyo nako kakoze ekikanewunyisizza okuba nti omukyala akutta akambe n'asalaasala buli kimu ekyo mu nnyumba nga ye agamba bino byensalaasala nze yabigula ate agambye omusajja abalala nonno babisibako ne babitwala naye nze sibitutte omusajja ate katengejo ebisaze era olinga nawe abisibyeko akoze eki abitutte kamutereka akatambi nawe okerabireko wewuunya ebintu ebigenda mu ggwanga Uganda ekyo kimala mbuuza nzina kyembuuza nabba bibbe nakola zikola sente zange nasiba ku street nenziguluba nzifuna kiki ennyo kyengenda gamba ate bayonoonye sobola kukola nze nsobola okukola tewamenyeka nze yabigula tulina kyewagula nze yabigula nze yapalapanyanga n'enfisa zenfisa nigenda webale butasiba byonoono ogende era olinga asibye ate kati tukyalina omugaso gwesiba ogende
buli kyolina okwonoona yonoona. Ate obwo bukumenyera bwe kakube mugere kabike kambika nakusayira bweru ako kalinyeko bulimi oba ekirawo kikino mmenya obwo bwabwerere. Nakatandalo twakakula fenna gwe kyowulira ng'ekikuwa emirembe buli kikyo kyomanyi nti nno wakigula nange nze nsaba okyonoone omutima gwo gukakkana sagala ogambe mwasigaza ebintu byange buli kimu nze njagala okyonoone nga bwe kirina okuba tegede buli kimu mulimu esowaani mweri Namenyeka kakasa obwanga bugonda nnyo namenyeka tekasobola amenyeka nakwandibadde okasiba n'okatwala kuba mu kyalo toyinayo kasiba busibi okatwala eyo genda sala kasale okay. You are finished? Lekasonga matimaliza. Lauma. Jango yamba tugende. Obulamu bwe bugagga. Sengo baddo nzise. Adenda kweralikirira. Naye nga ndi mulamu. Oba kumati no kyali naffe nga tumaliza olwa katambi simanyi kigenda maaso mu ggwanga South Africa entusaba bwenna abantu baffe abali South Africa mukama kutunabire ng'ate abakuuma kuba kati bannansi nga bo aba South Africa bakwatidde wamu n'aba ebitongole ebyokwerinda oba n'abakwasiza amateeka okulaba ng'ate bagoba abagwira mu ggwanga erya South Africa. Simanyi bagwira kye bali mugoba kyayagala kuba nti nno ngenda maaso n'okuba nga ngobera story eno. Yes, waliwo omwami omu gwe bali bakutte nga munaggana ndowooza yadde alina ebintu byatunda naye ndowooza nga talina pamiti oba talina pamiti ndowooza mukkiriza kubitunda. So ngezako okuba nti ngoberera story eno tulabe lwaki ate South Africa eri mu kugoba abagwira nate ng'egoba Abafirika bennyini. Oli agambye nti nno South Africa kino kyekola teri mu kugoba bazungu abaleeta apartheid wabula eri mu kugoba bagwira baddugavu bannabwe bali mu kubenga bakakibagoba mu South Africa. Ka video kakakuteddeeko okubeera ng'okerabira ate tujja kuba nga tuddinga n'omulundi omulala wenna abafunyeyo video nja kuba nga nzira tasobola okuba nga ate atuziraba okubaganya ebirowoozo muteeka mu comment section. Nze Omugave webeera kubeera ng'osubscribinga. Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga.